okyali wano naye ng'oli mukaba. Omuntu omukaba yaliwa yeyeegatta nga tannafumbirwa. N'osanga boyi mu bed space ne mutandikira awo. Wanje ne mweyongerayo kati muli eyo muli mwami nani na mukyala. Agambye temwerimbanga. Omuntu yenna akyakola ebintu bino byonna bwe batusomedde tosobola kusikira bwakabaka bwa Katonda ab'emikwano. Si ekyo kyokka, ne mu bulamu obwa bulijjo tosobola kulaba Katonda. Tosobola. Ojja kutuuka oyagala omukisa nga tosobola gutuukako. Oyagala effeva nga tosobola giraba. Oyagala okusumululwa mu ndwadde eyo nga Katonda tasobola. Kubanga omukono gwe teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola. Naye obutali butuukirivu bwaffe n'ekibi bimukwesezza amaaso. Kati ne tusigala nga tubonaabona. Ne tusigala nga tutawaana. Abamu tukyayina bukyayi mu mitima. Tuseka kungulu ng'abalokole naye ng'ekiri munda mu mitima. Tuwoza Yesu yeebazibwe naye ng'omuntu omukyawa. Waliwo n'abakuba essimu nga tosobola gikwata n'ogitunuulira butunuulizi. N'ogireka paka lwekuba n'esirika yokka. Wakoowa baluwa ya Yokaana esooka essula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda paka olw'11. Bayibuli etugamba eti weewaawo musumba nsaba kunzirira mu ebbaluwa ya Yokaana esooka essula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda paka olw'11. weewaawo tuli mu bbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri essula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku lw'11. First John chapter 2 verse 9 to 11. Ayogera ng'ali mu musana n'akyawa muganda we ng'akyali mu kizikiza ne kaakano. Ayagala muganda we abeera mu musana era tewali kimwesittaza. Naye akyawa muganda we ali mu kizikiza era atambulira mu kizikiza so nga tamanyi gy'agenda kubanga ekizikiza kyamuziba amaaso. Amiina. Bassebo ne bannyabo buli lw'obeera n'obukyayi mu mutima oba olimba Bayibuli bw'etugambye. Kubanga oba okyali mu kizikiza era obulamu bw'otambula weesittala. Lwaki? Kubanga olemeddwa okwawula Sitaani akozesa abantu n'omulokole oyo gw'okyawa. Ayinza okuba omwami wo nga ye yakunyiiza, ayinza okuba omwana wo, ayinza okuba muweereza munne, ayinza okuba omuntu gw'okola naye. Naye abantu natandise nkugamba tuli mu biseera Sitaani ayambazza abantu emyoyo emikambwe egibaleetedde okukola ebintu ebikyamu. Kati omuntu omulokole oteekeddwa okuzibuka amaaso n'otegeera nti omuntu oyo kituufu yakwogeddeko. Naye obuzibu tebuli ku muntu eyayogedde, obuzibu buli ku mwoyo ogwakulumbye ogw'olugambo, omuzimu gw'olugambo. Omuntu n'omusonyiwa n'omwagala n'okyawa omuzimu guli ogwo gwo n'ogusumulurirako faya. N'osobola okusigaza omutima gwo nga teguliiko bbala. Oli n'osigala ng'omwagala. Abalokole tuteekeddwa okuba mu biseera bino nga ffe twagala abantu bonna, abalungi n'ababi. Tubagumiikirize, tubakole obulungi, ate tubasabire tusobole okubeera abaana ba Kitaffe ali mu ggulu. Ekiseera kye tulimu si kya kulwana ntalo za mubiri, tuli mu kiseera kya kwetereeza. Twenenye obukyayi bwonna tusobole okuva mu kizikiza tudde mu kitangaala eky'obwakatonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Tuli ffenna ab'emikwano. Katonda atusuubira okuwaayo emitima gyaffe. Tukkirize omusaayi gwa Yesu gutunaaze kubanga omusaayi gwe guggyawo ekibi ne gututukuza. Bwe gumala okuggyawo ekibi eky'obukyayi, obusungu, obukaba, kutya,
kweraliikirira byonna ne tuyita ate Omwoyo wa Mukama najja n'atwambaza ekyambalo omutukuvu. Amaziga gaffe n'okubonaabona kwaffe awo we byatandikira n'olwaleero. Tuli ffenna ab'emikwano. Kyeva olaba Mukama alwana nnyo kubanga Katonda awulira bubi okulaba ng'ofaanana nga bw'ofaanana, ng'oyita mu mbeera gy'oyitamu, ng'okaaba amaziga g'okaaba, ng'olina ebibuuzo by'olina ng'ate oli mwana we. Omulaba atukubye n'atuteeka wansi, n'atuuka nga kati tetulina kye tusobola kukola, tuziyiza buli kye twagala okukola, gala enzigi buli bwe twagala okuyita, naye obuyinza abugyawa? Tuyina ensigo ye mu mitima gyaffe. Mukama n'awulira bubi okulaba ng'abaana be tulinga bwe tufaanana, naye ng'olwaleero n'atuuka ku levo nga naye talina kyakola kubanga jjukira ekigambo kye kigulumidde okusinga erinnya lye. Buli lwe tubeera wabweru w'okwagala kwe kiba kizibu nnyo Katonda okukola ky'ateekeddwa okukola. Kyeva olaba naye alwana nnyo n'atuteekerateekera ebiseera nga bino, addemu atuzzeeyo mu maanyi ge mu kigambo kyatuleetera ebigambo ebifaanana bwe biti. Katonda kyasinga okwagalako kimu, oddemu oyingize embala ye otereze omutima gwo, kubanga bw'omala okutereza omutima gwo n'afuna wayingira okujja okutuula mu mutima gwo, Katonda ajja kusobola okujja mu buli mbeera yonna. Tuli ffenna ab'emikwano. Era olutalo lwe tuliko ab'emikwano wakati mu muyaga gwonna gw'oyitamu lutalo lwa kutereza mutima gwo, si kirala. Lutalo lwa kutereza mutima gwo tuluyita war of righteousness, kubanga omutima kasita gutereera. Ekyawandiikibwa kigamba Ebyomumirembe ekyokubiri essula ye-16 olunyiri olw'omwenda, Bayibuli etugamba eti. Ebyomumirembe ekyokubiri essula ye-16 olunyiri olw'omwenda. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Tuli mu kitabo eky'Ebyomumirembe ekyokubiri essula ye-16 n'olunyiriri olw'omwenda. That is 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Kubanga amaaso ga Mukama gatambula wano ne wali okubuna ensi zonna, okweraga bwali ow'amaanyi eri abo abalina omutima ogutuukiridde gy'ali. Mu kino okoze ekyobusirusiru olw'ekyo. Ne bw'okomaawo ffe tetuli basirusiru naawe. Mukama yeebazibwe. Obulamu bw'otambula weesittala. Lwaki? Kubanga olemeddwa okwawula Sitaani akozesa abantu n'omulokola oyo gw'okyawa. Ayinza okuba omwami wo nga ye yakunyiiza, ayinza okuba omwana wo, ayinza okuba muweereza munno, ayinza okuba omuntu gw'okola naye. Naye abantu natandise nkugamba tuli mu biseera Sitaani ayambazza abantu emyoyo emikambwe egibaleetedde okukola ebintu ebikyamu. Kati omuntu omulokola oteekeddwa okuzibuka amaaso n'otegeera nti omuntu oyo kituufu yakwogeddeko, naye obuzibu tebuli ku muntu eyayogedde, obuzibu buli ku mwoyo ogwakulumbye ogw'olugambo, omuzimu gw'olugambo. Omuntu n'omusonyiwa n'omwagala n'okyawa omuzimu guli ogwo gwo n'ogusumulurirako faya. N'osobola okusigaza omutima gwo nga teguliiko bbala, oli n'osigala ng'omwagala. Abalokole tuteekeddwa okuba mu biseera bino nga ffe twagala abantu bonna, abalungi n'ababi, tubagumiikirize, tubakola obulungi, ate tubasabire tusobole okubeera abaana ba Kitaffe ali mu ggulu. Ekiseera kye tulimu si kya kulwana ntalo za mubiri, tuli mu kiseera kya kwetereeza. Twenenye obukyayi bwonna tusobole okuva mu kizikiza tudde mu kitangaala eky'obwakatonda.
Mukama yebazibwe nnyo. Tuli ffenna ab'emikwano. Katonda atusuubira okuwaayo emitima gyaffe. Tukkirize omusaayi gwa Yesu gutunaaze, kubanga omusaayi gwe gujjawo ekibi ne gututukuza. Bwe gumala okujjawo ekibi eky'obukyayi, obusungu, obukaba, kutya, kweraliikirira byonna, ne tuyita ate Omwoyo wa Mukama najja n'atwambaza ekyambalo eky'obutuukirivu. Awabadde obukyayi n'atuteekamu okwagala. Awabadde ennaku n'okweraliikirira n'atujjuza emirembe. Awabadde kyekirala okuyomba n'okuvuma n'akuwa omwoyo w'okusirika. Nga kati nekyewawulidde osobola okusirika n'obanga ataakiwulidde n'obeera nga Abanyoro. Okigambire nnyo okiziikire. Senga ffenna tulokoka ne tubanga Abanyoro bannange, eno ensi teyandizeemu kubaamu lugambo. Mukama yebazibwe nnyo. So Katonda ayagala kutuggyamu egyo emitima emikakanyafu, egibadde egy'amayinja, egitasonyiwa, egijjudde ennaku, egijjudde obukyayi, egijjudde obutasonyiwa. Nkugambye ekikuleetedde okubonaabona y'ensigo eno eri mu bulamu bwe ey'ekibi. Bw'amala ayagala atuteekemu omwoyo omulungi. Tudduke mangu mu Ezeekeri tumalirize. Ezeekeri 36. Tandikira ku lunyiri olwa 25. Weewaawo paka olwa 38. Tuli mu kitabo kya Ezeekeri essuula eya 36. Olunyiriri olwa 25 okutuuka ku lwa 38. Olwa 28. Sorry. Tuli mu kitabo kya Ezeekeri essuula eya 36 olunyiriri lwa 25 okutuuka ku lwa 28. Book of Ezekiel chapter 36 verse 25 to 28. Era ndibamansilako amazzi amalungi, era muli babalongoofu. Ndibalongoosa mu mpitambi yammwe yonna ne mu bifaananyi byammwe byonna. Katonda agenda tumansirako amazzi amalongoofu olwaleero. Atulongoose mu mpitambi yaffe yonna, era tugenda kufuuka balongoofu olwaleero. Otyo era ndibawa omutima omuggya, ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe, era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mibiri gyammwe, ne mbawa omutima ogw'ennyama. Katonda akunzigiremu omutima ogwo ogubadde gukyalemereddwa okusonyiwa taata w'abaana bo. Emyaka 6 oli Abu Dhabi neera bannange omusajja tomusonyiwanga. Katonda akugiremu ogwo omutima. Gwe gugulidde eddogo lyonna lye basindika ne likunoonya paka Abu Dhabi ne likutuukako, kubanga muggwe mulimu connection ey'obukyayi bw'oyina. Omutima oguteerabira, omutima ogutasonyiwa, omutima ogw'obwenzi, Mukama agusigukulula agukugiremu ddala. Atuwa omutima omupya. Otyo bw'amala otuwa omutima omupya, era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe, ne mbatambuliza mu mateeka gange, era mulikwata emisango gyange ne mugikola. Genda ku lwa 33. Olwa 33. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, osome paka olwa 36. Weewaawo. Tuli ku lwa 33. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ku lunaku lwe ndibanaalizaako obutali butuukirivu bwammwe bwonna. Gamba olwaleero. Otyo ndituuza abantu mu bibuga, n'amatongo galizimbibwa, n'ensi eyalekebwawo eririmibwa. Agambye agenda kutuuza mu kibuga kyo ky'oteekeddwa okubeeramu. Bw'amala okulongoosa obutali butuukirivu bwonna, oyina kibuga kyo kya bufumbo
kyoteekeddwa okuyingiramu, olina kibuga kyo kya mulimu ogw'ebbeeyi Katonda gwagenda okuwa, olina kibuga, simanyi kibuga ki kyoyagala Mukama akuyingizeemu. Naye agambye agenda tuyingiza mu kibuga, bw'amala otuyingiza mu kibuga. Olwasatu mu ennya. N'ensi eyalekebwawo eririmibwa, naye yabanga nsiko mu maaso gaabo bonna abaayitawo. Kale balyogera nti ensi eno eyalekebwangawo efuuse nga olusuku Edeni. N'ebibuga ebyazika ebyalekebwawo ebyagwa bikoleddwa enkomera, abantu ne babituulamu. Kale amawanga agasigadde okubeetooloola ne galyoka gamanya nga nze Mukama nzimbye ebifo ebyagwa, n'ensimba ekyo ekyalekebwawo. Nze Mukama nkyogedde, nange ndikikola. Senga otegeera pulaani ya Mukama bweri ennyangu ennyo, oluusi tukakaalukana banene tukakaalukanira na bwereere. Agayikasita naasobola okulongoosa n'enkujjamu oyo katwewungu oyo abadde oyo akutawaanya oyo. Sitaani gwabadde akuteekamu. Nze kennyini Katonda ayina ekyokuddamu ku buli mbeera yonna gye tuyitamu wano ku nsi. Naye eyo connection yonna mutima ogukoze eki? Ogutuukiridde. N'alyoka akubikulira ebyo byonna, n'akuwa ekyokulwanyisa ekigenda okuyamba bw'ogolokoka n'okola kyakugambye, bwe kuba kusiiba ennaku 3 zaakugambye, oluzitandika bw'oti Omwoyo Omutukuvu nga gy'akwegattako ng'akwambaza amaanyi, nga mulwana mwenna, ogenda okumalako ennaku 3 ng'ekibadde kigulumidde ng'omaze okiteeka wansi. N'ogenda okumaliriza ng'olina obujulizi mu linnya eryani? Kati omutawaana gwo si embeera gy'oyitamu, naye engeri gy'otambulamu wakati ng'olumbiddwa embeera eyo. Kubanga ye Katonda gwe tuyina, gwe tutambula naye, yatusuubiza n'agamba ngenda kubeera wamu nammwe mu buli mbeera yonna. Isaaya 43 olunyiri olusooka paka olwokusatu atugamba ati. Isaaya 43 olunyiri olusooka paka olwokusatu. Njagala olabe Mukama kye yatusuubiza. Waawo tuli mu Isaaya essula ya 43 olunyiri olusooka okutuuka ku lwokusatu. Isaiah chapter 43 from verse 1 to 3. Naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda gwe Yakobo, era eyakubumba gwe Isirayiri, nti totya kubanga naakununulanga. Nti totya kubanga nakununula. Nakuyita erinnya lyo oli wange. Bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe, ne mu migga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. Kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, Omutukuvu wa Isirayiri, Omulokozi wo. Haleluya. Akugamba nze ayogera ebigambo, siri jjajjaawo. Siri maama wo, siri taata wo. Manyi abamu tulina bataata nga b'amaanyi, bajjajja nga b'amaanyi, naye abo boolaba balina we batuuka ebintu ne bikola ki? Agambye nze Mukama Katonda eyakuggya mu nsi ey'Emisiri. Katonda buli lwakola statement eyo agezaako okulaga jjukira gye nkujje. Jjukira bye nkuyisizaamu. Jjukira engeri gye walokokamu. Wano abantu okulokoka abamu twali ku death point. Wala gye yali atutwala. Muzimu gwa bwenzi gwali gututwalaganya.
buyaye bwali bututwalaganya nga kaguddeyo neye wakati nga sitaani anaatera otusuulayo mukono ne gujja ne gutubaka ne gutukwakulayo. Twali Masabo ene essaawa senga oli ku Mmindi, senga oli mu Bisaalu oli eyo olunda nte, kati laba oli mu Mataala ga Abu Dhabi. Agambye nze Mukama eyakujja nziriraamu, agambye atya? Agambye totya, nakuyita erinnya lyo, oli waani? Mulokole Yesu akumanyi. Nakuyita erinnya lyo, Katonda akumanyi, n'enviiri eziri ku mutwe gwe azikola ki? N'olwekyo n'akugamba totya mbeera yonna, oba yenkana ky'obunene, oba efaanana etya, oba emazeewo bbanga ki, Mukama atugamba totya, kubanga okutya muzimu. Okutya kabonero ka kunyooma Katonda. Obanga alaga nti toliiko agenda kukuyamba, toliiko ataasa, olabanga embeera ennene nnyo, olinga agamba Mukama kale yadde oli munene naye eno embeera yo ku luno lwokka Mukama. Ffe abalina Katonda wobeera n'ekizibu, togamba Katonda nti olina ekizibu ekinene, wabula gamba ekizibu ekyo tinze nina Katonda abimala. Nina Katonda eyatonda eggulu n'ensi nga buli kimu ekintukako akitegeera nga sinnaba nakukituukako. So mikwano gyange abalungi, what else can I say? Tewali kyakwogera kozi obubaka bubadde self-explanatory. Pastor Vicky luno olukuŋŋaana lwabadde UAE era ng'abadde UAE the whole of last week abaddeeyo ng'agenze nate ku mirimu gya Katonda egy'obuweereza, era nga buno obubaka bwe bumu si bwe bwonna naye nga bwe bumu ku obwo bwe yagabanyeeko n'abantu nate erudde eyo. Bwabadde bubaka bulungi nnyo nnyini ddala, bwe sisobola kubuusa maaso, bwe sisobola kuleka mabega, era mbuleese mbeere nga mbusharingako wamu naawe omulungi wange alaba ku channel eno. Nkusiibulidde wano eno, temwerabira channel yeeyo mujagadde mwajaniriza era nga tubeebaliza ddala emirimu gyonna gye mutukozeemu. Katonda batuweera omukisa, abatukuumire, mweraba. Zeeyo mu maanyi ge mu kigambo kyatuleetera ebigambo ebifaanana bwe biti. Katonda kyasinga okwagalako kimu, oddemu oyingize embala ye, otereze omutima gwo, kubanga bw'omala okutereza omutima gwo n'afuna waayingira okujja okutuula mu mutima gwo, Katonda ajja kusobola okujja mu buli mbeera yonna.